leero ekitulese tuze kutongoza kyetuyita abaana ba ghetto nti balina talent okubajjayo okubavumbula okubajja mu ghetto okubaleeta ku map Uganda ebamanye. Ekino ekitukozeseza kino tusanze nti abantu bangi bava mu ghetto ne babeera bakabi. Nja kubawa ekyokulabirako mukwano gwange Robert Kyagulanyi Honorable ghetto president ebiseera ebyo nga tanagenda bwa MP yatandikira mu ghetto n'atandika n'ennyimba ze zibbada zaani nezikwata akati naye singa nali sikiririza mu baghetto nandibadde sifuna Bobi Wine oyo. Nja kubawa n'ekyokulabirako ekirala ye president wa senior presidential advisor kati oba creative Eddie Kenzo naye atandikire mu kupambana mu ghetto structures n'avaayo kati omulaba waaki kati boy wakabi. So abaana bangi abalinga ba Eddie Kenzo, abaana bangi abalinga Robert Kyagulanyi, abaana bangi abalinga abo abayimbi abalala bonna abastrugglinze mu bulamu bw'ensi eno naye kati nga bafuuse bakabi. So nze nga minisita w'abavubuka n'abaana tulina okudda wansi mu ghetto zonna. Ghetto tekitegeeza Kamwokya na Kansanga na Kabalagala na Kikuba Mutwe na Kisomaali na Kimumbaasa no. Tulina ghetto e Mbale, tulina ghetto e Masindi, tulina ghetto e Hoima, tulina ghetto e Mbarara, tulina ghetto e Kabale. Buli kibuga ekivuddeyo ekikula kibeeramu abagagga ababeera waggulu eno mu Nagulu ne Mukololo ne wabeerawo n'ababeera mu Kikaawo wansi mu Suwara wansi mu Nagulu go down. So kati abo abantu abo balina talent. Ntuta omukisa guno neneebaza n'abaana ba ghetto kids ab'e Masaka nti mu kubeera aba ghetto bagenda ne bayimba ne mu lubiri lwa Kabaka wa Bungereza kitalabika ne bagenda ne mu New York ne bayimba ku concert eriko abanene ab'amaanyi. So mu campaign eno gyenkola siru tujja kukolagana ne bana aba 256 ambassadors ba Bismarck ne group ye okulaba nti tutegeeza abantu abaana bano nti wadde muzze okuzina mmanyi okuzina mmanyi okuyimba mmanyi okutontoma naye musome n'okuluzungu n'okubala. Obala sente zo zifuna n'otazirya zonna bikikomando oterekawo n'ogula akaploti n'obugenda mu transformation gyetuyita okuva mu bwavu okugenda mu money economy kasitobera ne woosula. So eno campaign eno eya ghetto has got a talent. It's a game changer. Kigenda kukyusa obulamu bw'abaana ba ghetto. Nze ngambye Bismarck owa ghetto waba alina siripa oba alina engatto oba talina mannyo nga bagakubanga yali alina kyabbye ne bamukuba naye ng'amanyi okuyimba tumuleete. Mwe tujja okujja omuyimbi agenda okubeera ow'amaanyi kubanga kati abayimbi abasinga be tubadde tulina abambi bagenze bava mu buvubuka tebakyasobola kubuuka ssaawa nnamba bagenze bakaddiwa. Ate ekibakaddiyiza abamu biragalalagala omwenge kwete emandule ne bbiya tebakyamugula tebakyanywa whisky bagamba whisky takyamukwata. Yes, bakirani akachwiri mama geta anzijukiza ekyakachwiri. So akachwiri katabudde abayimbi baffe abalungi. So tulina okuzaawo emigigi emito kulwa gavumenti ya Uganda. Eno campaign tugenda giwagira ate tugenda kukolagana wamu n'abategese ate tujja kutambula tugende ne mu ghetto tukubiriza abavubuka tubagambe temunywa mwenge temunywa sigala temunywa njaaye muve ku mafuta temubeera ba inspector ba skati n'ebiteeteeyi. Oba osazeewo nti sitaani akukemya akuyingizizza alisootekeko ambuleero oba tundubaalo bakabeera. Nga tuvuddewo awo katono mwebale nnyo aba ghetto of got talent oli promoter abasajja beekwata amalaka baani Wizo ne Nobert takyalina mannyo. Nobert talina mannyo amannyo tegali amukubye oluyi amannyo ne gavaamu. So amannyo ge kitegeeza gali kumpi amannyo bwe bakuba okuyija stori ne gavaamu kitegeeza gabadde gali kumpi. Nga gwali mukulembeze ate nga ekisooka njagala kuvumirira effujjo erikolebwa ku bapromota. Nobert y'omu ku bapromota abatatya loss ng'ajja n'akamirika n'akugjayo akulanze waba akulanze nkwegayiridde aba akozeseza ssente nnyingi tamanyi oba enkuba enaatonnya naye ovaayo n'omukuba emiggo oba n'omukuba amannyo ne gavaamu ani akulanga omulala. So nze nga owa National Promoters Association member wadde kati nga nalekulira kubanga sagala conflict of interest tujja kusala amagezi okubonereza abo abeetabye mu kukola effujjo. Naye ate era nkubiriza abapromota bannange tulekerawo okulanga abayimbi nga tetubasasudde. Jo nabadde ku TV oba ku TikTok nendaba muto wange King Saha ng'agamba mbu amanja mbu yanyimbirako edda naye nga bambi kati nze oyo King Saha simanyira kumanya naye nina okumusabira kubanga muto wange ndaba bambi alina byayitamu ebitatambula bulungi nja kumuyambako okulaba nti abiyitamu
nenga muto wange oyo simuinako buzibu newe yali azimba ennyumba ye namu contributingira ku material ezazimba ennyumba so mutwalanga muto wange nsubira waliwo ebimutawaanya ebimuletera okwogera ebitakola ki ebitakwatagana naye nga tammanja era nze enkola yange eri nti nkoledde nkusasula nsobola okuba nkwadde ntono naye nga nkola ki nkusasula so bapromota mwenna muyige ekintu ekyo muleme kuyimbisa abayimbi nga temukoze eki nga temubasasudde kyandwadde kirungi omuyimbi kubanga ye alya mu kuyimba so waba amaze okuyimbira muwe naye ate nekirala mulekere okulimba abayimbi nti ojja muwa milioni 6 ng'omanye ekituufu ogenda muwa milioni 2 omuyimbi mubuulire z'olina oba tayagala kuyimba aleke akole ki agende yes oba tayagala kunyimbira nja kunoonya mukwano gwange wire mukabi atakaddiwa ajja nyimbire ajja kuyimba ekyo abantu bagala bayimbi nja kunoonya mukwano gwange oli omulala mutanga Abdul Mulas manager wa farm manager ajja nyimbire so simanyi oba yagwa gwomanyize sogera ku bantu tibagwa kuba omuntu abeera yagenda mu business ze endala gukoloza yagwa neda sebo alina business endala abantu babeera ne business zaabwe endala yes omukulu president Kaguta Museveni yapointinze Eddie Kenzo nga senior presidential advisor njozayoza nnyo Eddie Kenzo musuuza kana kambata bawa Nyamutoro honorable Nyamutoro olw'okutuuka ku gufu ogunene ogwo gwenga ekifo ekyo kinene naye kuba yayingidde kati mu bifo ebinene ng'ekya mukama wange full figure mukama wange buchaman era mukyala we waali wano ngamba ndabira mukama wange Catherine kusaasira ebifo si byangu byakusanga ate Kenzo already president ate BET winner oyo mwana yazaliwa n'omukisa kyembadde mbagamba nti temujoga muntu ti ali mu ghetto ajja kuvaayo abeere wakabi tumalirize ekisembayo mu Luganda kale nze kunze ekisembayo boyita bakama abo nga bakaba kiri mu State House because we go bawa presidential advisor avaayo akaba buchamani yagamba omusala mutono ekikolo ekyogamba nti omusala mutono nze ndowooza nti balina office ebatwala eya PS balina PS wabamwita Haji Kakande bagende bamusamoninge kuba si balina okugenda balina okuyita PS waabwe mu office zaabwe bayite PS kuba presidential advisor abeera ku level ya minister bayite PS amulagire nti sebo jangu tunyonyole lwaki sente zaffe tezongerako kati ngabo wenyini be bakulu ba PS bawandike n'ekiwandiiko nti twongeze kirungi ayogeyoge asome nave mu muzannyo ave mu TikTok asome era we yazeeyo namukubidde nemuyozayoza nemugamba kati va ku kamera oba osoma tusomera mu kasirise kuba obaye n'olagamba nti osoma n'ogwa era ensi emanya twakoze ki wagudde so asome mu kasirise awe ne basoma nabo privacy kirungi okuleeta kamera ate n'okwata bosoma nabo naye nga kirungi bajo kiyakoze kuba bajo ayagala bwa Lord Mayor yes ayagala bwa Lord Mayor bwa Kampala so alina okusooka okubisomamu ebitabo asobole okudukanya ekibuga osanga n'atuyamba ku kiteezi n'ebirala awo wenyini ewa Bajjo nga bwe yazzeeyo okusoma oyinza omuwaayo ekifo eyo mu ofiisi yo olwedde Bajjo abadde boosi wange ayagala bwa meya tayagala bwa minisita ayagala kubeera nga Lord Mayor nga alina agakomo kuno ayambala agakomokomo ng'atambula nga bamugulira amakubo so kati tayagala bino ebyaffe ebya ofiisi ayagala bwa Lord Mayor Honorable kusonga bapromota yenyini bapromote mubekakawo bavuddeyo nga beekalakasa bagamba nti gavumenti egamba tebamanyi mu system bali wa mukulu gavumenti egamba nti tebamanyi tebamanyi etya muli baaki kyokka ssente kati wabanga yabawa n'ababuuza mwe muli baaki kitegeeza omanyi entertainment is about kuleeta ekisesa kati mwe mwantegeere nti bagenza owazisale singa teyababuuza ekyo so General Sale ye taata waffe abamanyi era abamanyi bulungi kati bulijjo abadde awo babaani ssente oyo taata waffe muveeko oyo taata waffe naye ayagala entertainment kati walaba bapromota nga bamutawanya nga aleeta kyaleese which is good kama kuwanga kale tugende mu luzungu